Mba mutya abaagala abalungi abeekuumira ku Senga 5256 mwebale nnyo okusubscribinga abapya ate abakadde mwebale kwekuumirako. Olwaleero nno nzizina ki? Olwaleero nzizina engeri gye tusobola okukubamu omukyala ffinga n'amala. Gwe wenna omwami ng'oli eyo nga tomanyi nkuba ya ffinga ntuufu, sembera wano enkusomese oba nkubuulire engeri gy'osobola okukikolamu. Omukyala n'omukuba ffinga n'omutuusa ku ntikko nga tomutaddeemu na mukira. Kale tugende mu vidiyo yaffe. Bw'oba omanyi nti oyagala kukuba mukyala wo ffinga oba omanyi nti olina puroguramu ezikuba omuntu yenna ffinga nga mukyala, mbeegayiridde abaami sooka omanye engalo zo zifaanana zitya. Ekisookera ddala tunuulira enjala zo. Nnyonjo oba olina okuba n'enjala nga nnyonjo ate nga nnyimpi. Kubanga emmana gy'ogenda okuteekamu olwala eri so sensitive, eri so soft, kugamba teyeetaaga teekamu kintu ate kigenda kutulwaza oba kigenda kumulwaza oba kigenda kumuleetera buzibu. Kubanga bw'okwata engalo zo nga nkyafu nga ziriko bacteria n'oziyingiza mu mana yange, katugambe onkubye ffinga by'onkubye sibinyumiddwa ate onteereddeko n'okumpa obulwadde bwa bacteria gye ngenda okujjanjaba. Ekifo kiri so sensitive, toyinza mmala gateekayo kintu kikyafu. Kubanga wooteerayo ekintu ekikyafu kiba kigenda kunkwata ate kiba kigenda kundwaza ate nzire mu kwejjanjaba. Kale bambi abaami baffe, bw'oba omanyi oli muntu ayagala okukuba ffinga oba ng'oyagala okusanyusa mukyala wo ng'omukuba ffinga, bambi ky'olina okusooka okukola kiri kimu, enjala zisale, making sure nti engalo zo zitukula nga mugenda mu bikolwa oba mu kikolwa. Making sure ozoozezza bulungi. Bw'oba oli mwami bano abasitula ebyuma ng'omanyi nti engalo zo zino ziri rough, gezaako okusitula ebyuma byo kuba gy'emirimu gyo gy'okola, naye gezaako okufuna hand lotion ng'oyisaako mu ngalo zo zino okugonda. Kubanga olugalo luno eno zino enjolo bazibayita enjola ezibeera ku lwala oba manya ku lugalo. Gwe imagine nga zikaluba n'ojja oziyisa ku munno bw'oti ng'oyisa oba ku musino oba wa. Gw'olowooza aba anyumirwa? Aba tanyumirwa. So engeri gy'osobola okutesitingamu engalo zo oba zigonda oba tezigonda, kwata omukira gwo. Olaba eno ku ttiipu oba eno waggulu ku kitwe awo ewagonda. Gwe bw'oddusaawo oba bw'oyisaawo bw'oti olugalo lw'owulira otya? Bw'oba owulira nti terukukalabula, kitegeeza oli fine. So tugende mu ngeri gye tusobola okukubamu omukyala ffinga n'ayiwa amazzi n'amala ate n'anyumirwa. Ekisookera ddala olina okukimanya nti bw'oba omukuba ffinga ye y'agenda okusinga okunyumirwa okusinga ggwe. Kitegeeza attention giteeke ku ye si ku ggwe. Manye abaami muli bannakyemalira bwe bituuka ku nsonga z'okwegadanga, mweroboozaako nnyo. So ofunayo akadde n'ogamba leero kankamuwe, mufokasingeko nnyo. Ekisookera ddala olina okumutandika mpola. Abaami abasinga okwata olugalo n'olusonseka munno just two biruma. Oba ogenda mulumya nze mbabuulira ebyo biruma. Tomusonseka lugalo n'amaanyi, mutandike mpola ate ogenda sooka na kumunywegera. Tandikira waggulu, tandikira ku mimwa, omunywegero making sure nti wansi atobye. Osobola omuweeweeta ng'ozannyisa amabeere ge, muyise engalo wano. Amabeere gano eno ekintu ekisingako obukulu ye nnywanto. So bw'oba ogenze ku bbeere ly'omukyala, fuba nnyo okuteeka obwongo ku nnywanto oba zannyisa ennywanto ye. Osobola okukwata ekigalo kye ekisajja ebbere n'olisitula n'omukono gwo, then n'okwata ekigalo kye ekisajja ng'oyisa ku bbeere ng'oyisa ku nnywanto bw'oti ng'ogizannyisa. Ekyo kimala okuyimisa omukyala. So making sure olabe nti atobye wansi nga tonnaba kutandika kumukola ki? Kumukkirira oba mukuba ffinga. Bw'omaliriza okumunywegera n'okuzannyisa ku bbeere lye, ojja kukkiriza emikono ogitwale mu bisambi. Omuweeweete mu bisambi. Njagala oyiseemu omukono nga bw'omuweeweeta, toddukira nnyo ku musino, toddukira nnyo ku mmana, toddukira nnyo ku ki, kubanga twagala etobe. Bw'omala okakasa nti omutobezza, then ojja kukwata omukono gwo. Engalo ya wakati oba engalo eno esooka
tuva ku kyala kisajja naye engalo esooka oba eya wakati, ze ngalo zino bbiri z'olina okukozesa. Va ku kyala kisajja ogende ku ngalo eddiridde ekyala ekisajja then n'egiddako, eya wakati n'eno esooka eno, ze ngalo bbiri z'okozesa ng'okuba omukyala finger. Naye ate mu maaso ayo tujja kulaba nti tujja kwetaaga n'ekyala kisajja oba n'ekigalo ekisajja, naye essaawa zino tetukyetaaga. So osobola okutandikira ku musino. Jjukira genda okuteeka engalo zo mu mana nga etobye. Sooka okwate ku matama g'emmana ogazannyise. Bw'aba ayina enfuli sooka ozizannyise. Abaami abasinga tetumanyi kuzannyisa nfuli oba temumanyi kuzannyisa nfuli. Sooka ozikwateko nga bw'ozizannyisa bw'ozisikaasikamu ate tosika nnyo kumulumya kubanga bw'ozisika ennyo zikola ki? Zimulumya. Bw'oziweeweeta bw'ozikaasikamu mpola mpola. Then yambusa olugalo lwo. Yambusa olugalo lwo oluteeke ku musino gwe. Tandika okuguweeweeta. We njogerera bino ngambye nti atobye. Nga tonnaba kuteeka lugalo ku musino nkwegayiridde. Making sure nti olugalo lwo lutobye. Yisa olugalo wakati mu mmana ng'ogyawulamu. Jjukira eba ebikkiddwa enfuli. Ne bw'aba talina nfuli era eba yeebisseeko tebanga eyasamye. So mukwate omwebase kyabugazi, omugazi y'amagulu omudde mu magulu. Osobola okumuteeka ku buliri n'omufukamira mu magulu ge, oba osobola okumudda emabbali nga yeebase n'obeera nga olimu omukono gwo gulina control bulungi. Yeebase atunudde waggulu gwe omuli mabbali bw'oti, then omwebaseeko emabbali, then omukoleko bulungi emikolo. Kwata engalo ye eya wakati oba eno gye nayogeddeko esooka, ogiyise wakati mu mmana y'omukyala wo bw'oti. Bw'omala okugiyisaamu jjukira aba atobye. Olugalo luno ogenda kuba olutobezza n'oluzzi luli oluseerera kubanga abakyala lwe tusooka okuleeta. So ojja oyambuka ogende ku musino gwe otandike okuguzannyisa nga weetoolooza olugalo bw'oti mu ngeri ya ssanko kubanga omuntu akola ssanko. Weetoolooze ku musino. Bw'aba ng'omusino gwe guli munda ojja kusooka okwetaaga okuwenjula ku kinyama ekyo ekibeerako. Then olyoke ofune omusino. Omusino ogwo ogulaba ogukwatako omukyala n'abooka. Abaami abasinga ate mutya omusino, simanyi lwaki. Mugutya. Naye ate temulina kugutya. Awo woolaba weewali obusimu obusinga ku mukyala oba ku mmana. Weewali so sensitive, weewali buli kimu. So ojja kukwata ku musino nga bw'oyisa olugalo bw'oti. Buli bw'owulira nti olugalo luno luweddeko amazzi, toyisa lugalo lukalu ku musino gwa munno. Mbeegayiridde. Toyisa lugalo lukalu ku musino. Obeera omulumya ate obeera omukalabula. Making sure nti olugalo lubisi. So ddamu okwateyo eri mu mmana. Osobola okuluteekayo mpola nga bw'ojja bw'oweeweeta ku musino. Bw'oba okola kino, making sure nti by'omukola omusoma. Tofokasinga nnyo ku mmana naye essaawa zino kati fokasinga ku muntu. Olabe nti bw'oba otambuza bw'oti anyumirwa oba ayagala supiidi oba tayagala, gwe tokola ekyo ky'olobooza wabula kola ekyo ekimunyumira. Kiba kirungi nnyo mukyalawo oba omuntu oba girlfriend oba ani gw'oli okukuba finger okutegeera ekimunyumira. Nabagamba ne bwe kuba kwezina, soma nnyo patanawo ki ekimunyumira. Gwe tokola bukozi by'olobooza nti bye bituufu. Abakyala banjawulo ate mugamba nti emmana ze zimu naye si ze zimu. Buli muntu alina emmana eyiye ate buli muntu alina we bamukwata n'akyamuka. We wakwata Rose olinza okunkwatawo nga nze sikyamuka. Rose olinza okuba yayagala bya musoggola nga nze si bye njagala. So fuba nnyo okumusoma, fuba nnyo okumutegeera. Olaba respondinga atya eri olugalo lwo. Respondinga atya eri by'okola. Ssaawa zino buli bw'onaaba omaze okuweeweeta omusino oba buli bw'onaayisa olugalo ku musino gwe ojja kumulaba nti kati omusino guzimbye n'enfuli bw'aba zirina zizimba ne ziwaga. Omusino ne guwaga n'enfuli ne ziwaga. Awo ojja kukakasa nti kati ayimye bulungi. Naye bw'oba ozannyisa omusino gw'omukyala n'omulaba nti akyamuse, toluuzinga control oba toluuzinga concentration. Manya nti no buli bw'oluuzinga
n'oluzinga track w'obadde onziza emabega so tomuzza mabega bw'omala okakasa ate tomustimulate nga kumulaba nti atuuse ku ntiko guzannyise bulungi mutiizinge guzannyise bulungi omusino nga bwe mbagambye nga bw'ogweta making sure olugalo lubisi ekyo nkiddamu bw'omala okakasa nti kati ayimye bulungi kwata olugalo lwaffe olwa wakati oba luno olusooka sookayo olusooka mbagambye va ku kigalo ekisajja then oluddirira ekisajja lusonseke munda ogenda tusonsekayo olwedde nga yatobye dda then tandika okumutiizinga ng'oluteekayo bw'oluggyayo oluteekayo bw'oluggyayo oluteekayo bw'oluggyayo then ojja kuddamu oteekayo osoosaayo olugalo lumu ate oluteekayo mpola n'olyoka oteekayo olwokubiri nabagambye tugenda kozesa engalo bbiri ebiseera ebisinga mu abaami oteekayo buteesi mulundi gumu webbu n'osonsekayo engalo bbiri engalo ezo ziruma munnange kati bw'osanga omukyala nga mufunda olugalo lumu lumala naye ate nga tuba twetaaga bbiri naye bw'aba atobye bulungi zisobola okuyingira naye bw'aba tatobye zijja kugaana okuyingira kyova olaba nabadde mbaga tulina okumutandika nga tusooka okumuyimya tusooka okumunoonya n'atoba bulungi then olyoka oteekayo engalo zaffe bbiri mpola mpola oziyingize bw'omala okuyingiza engalo ezo ogenda kuzizannyisa mu mmana bulungi mpola mpola tandika okuzizannyisa mpola ku supiidi etali nnene genda ku lo mpola mpola paka omale oyongeze supiidi naye fuba nnyo okulaba engeri gya reactinga engalo zinene ekituyingizaayo twagala kunoonya kye tuyita gispooti y'omukyala buli mukyala ayina gispooti nga n'abasajja bye balina gispooti simanyi bagiyita mu Luganda naye gwe kimanye nti bw'oteekayo olugalo munda oba bw'oteekayo engalo munda ekifo ekyo kye mbagamba kiri inches 2 ku 3 munda ate waggulu ate n'ekirala bw'oba okuba omukyala finga engalo zino olina okuziteekayo nga zitunudde waggulu ekibatu kyo kitunuze waggulu bw'oti si bw'oti ng'olinga agenda okusoggola lumonde tunuza waggulu then emmana ebeera egonda munda yonna naye ekifo kinene w'osobola okitegeerera kyo kirimu olusipongi oba kiringa oluntu era oteekawo ng'owulira ekinyama kyefunyizafunyiza bwe kiti awo gispooti eri waggulu w'emmana naye ate buli omu alina ekifo w'eri edinza okuba eyange ng'oluyingira bw'oti eri waggulu ng'ate yono eri yaserengetako wansi katini bweto so olina okugizuula bw'omala okuzuula ekifo ekyo ku mukyala then awo tugenda okonsentratinga nga tumukuba finga yaffe awo nawo ogenda kuweeweetawo n'engalo zo zino bbiri naye nga omanyi nga bw'onaatunuza omukono waggulu n'otandika okuyita omuntu bw'oti ng'oyita omuntu ajje gy'oli yeeyo motion gy'ogenda okikoleramu ng'olinga ayita omuntu oba ayita ogenda mugira bw'oti ng'ogira bw'oti mpola mpola nga bw'ozannyisa mpola nga bw'olaba reactinga atya mbagambye nawo weetaaga nga wabisi okunyumirwa ate awo wonaaba ostimulatinzeewo bulungi oba wonaaba oweeweeseewo bulungi nkuwakasa agenda kufukira amazzi ne bw'aba yali tagafukangako naye kyogenda kituukako ng'ate bw'ozannyisa omusino kati awo okyala kisajja wekijjira nti osobola okuba nga zino engalo ziri munda n'oddira omukono omulala guli oba toyagala kusumbwa kutetaganya ng'omanyi togenda sobola keeping up na speed osobola okukozesa omukono gwaffe ogwokubiri n'oleeta ekigalo kyo kinene ekyala kisajja n'okiweeweesa ku musino nga bw'omukuba effinga wabula bw'oba ng'oli mugwi wa bbakuli oba ng'onyumirwa ebbakuli ate kiba kigenda kunyuma nnyo so osobola okumukombako eno ku musino n'oddamu n'omuzannyisa n'okomba eno ku musino n'oddamu n'omuzannyisa eri munda mpola mpola so bw'ozuula gispooti y'omukyala w'eri ogenda kubeera ng'ozannyisa engalo zo ku gispooti eyo osobola okuggyayo olaba nga bw'ozannyisa olulimi mu mmana y'omukyala mwabamanyi okuluzannyisa then atamanyi kuluzannyisa osobola okuggyayo engalo zo n'oggyako lumu okozesa olugalo lumu
n'ojja n'okwata ku musino nga bw'okkirira bw'oti n'oyingira n'ofuluma n'oyingira n'ofuluma n'oyingira mpola 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 mpola. Nabagambye omukono gwaffe guli ogwokubiri twaguleese ne tujjako ekigalo kino ekisajja ne kiweeweeta omusino. Ate awo obeera simanyi ky'oba onkola. Mu butuufu bw'obeera ozannyisa omusino ng'ate engalo bwe ziri mu mmana. Mukwano, omukyala ajja kumala, ate ajja kunyumirwa. Naye nabagambye nti ekintu kino eno kibeera okikolera mukyala wo kubanga gwe ng'omwami oba togenda kukinyumirwa. So osobola omukuba ffinga ne mwongerezaako okumuyingizaamu omukira naye kuba nti leero tuli ku kya ffinga kyokka osobola otya omukuba ffinga n'atuuka okumala. Musonseke engalo mpola mpola. Kati njagala oweeweete sponge eri gye nakulagiridde oba gye tuyita gispooti. Tandika mu sipiidi nga ya mpola 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 mpola. Teweerabira musino gwaffe. Mpola 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 ogende ng'oyongeza. Making sure nti owuliriza omubiri gwe. Olaba omubiri gwe. Okuwuliriza omubiri gw'omukyala gwe gutya. Nti bw'onkwatako ne neekanga oba ne ndeekaana omanya nti awo w'okutte ate we walungi. Oyinza okunkwata ne nkugamba nti lekeraawo. Oyinza okuba onnumya lekeraawo towaliriza. Abaami abasinga omukyala alinza okugamba lekeraawo lekeraawo gwe n'olobooza nti agamba nti oba nagamba nti nfa gwe n'olobooza nti afa buwoomi. Fuba nnyo okwogerezeganya naye nga mukola ekintu kino. Nabagamba naye muba muli mu kazannyo oba oli ne mukyalawo ofuba nnyo okumuwuliriza oba okwogerezeganya naye. Bw'aba ayogera onyumirwa wagamba nti nfa afa buwoomi mubuuze bebi ofa buwoomi oba olumizibwa nsirike. Naye kugamba nfa temuwulirangayo bantu bafa nga babakola. Oba no temubawulirangayo bamulowooza baba bafudde puleesha. Ebyo bw'akugamba nti nfa sooka oleke owulirize omugambe mukwano ndekeraawo oba yajja kugamba nti genda mu maaso bebi nfa buwoomi. Then obeere ng'ozannyisa engalo zo nga bw'oweeweeta omusino gwe mpola 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 mpola. Mbadde nkyabagamba nti supiidi ey'engalo ze watadde munda egenda yeeyongera. Ogirinnyisa mpola mpola. Bw'ogirinnyisa n'olaba nti nno reactinze bulungi yenna aleekaana oba asekena oba akola ki oba akutte masuuko baki. Then genderaawo nga bw'oweeweeta omusino genderaawo yongeza sipiidi paka bw'amala. Nkukakasa ojja mumazisa. Ate ajja kunyumirwa. Ate talikwerabira. Then bw'aba amaliriza muleke asooke awumulemu wemba mwagala okweyongerayo n'omukira awo teekayo omukira gwo. Ate oba nga intention yo teyabadde ya kumumazisa osobola okukoma w'okomye n'oteekayo omukira. Wali kaabadde kakkookoonyo. Naye kubanga vidiyo yaffe yaleero yabadde yakubeera nga omumazisa otya ng'okozesa engalo. Ate sitayiro eno abaami mugiyiga balina emikira emimpi. Bw'oba omanyi nti olina omukira omumpi nga ate mutini oba omanyi nti olina omukira omutini nga mukyalawo tegumukkusa olina okwesiba ku kye tuyita foreplay. Kyesibeeko nnyo kubanga kati kankubuulire bw'oba omukubye ffinga bw'oti n'omutuusa bulungi ku ntikko wali ogenda n'oba omuzinamu ddakiika zo 15 n'omuleka tagenda kubanga ayaayaana. Naye tolinza kujja ku munno aliko omuyimo n'omugirayo eddakiika 10 n'ogwa wali So abaami wenna mbagambye abaami abalina emikira emitini eno sitayo mugyekwate nnyo. Kale olwaleero munzikirize enkome wano abaagalwa abalungi tujja kweyongerezaako awo. Kansubire gwe wenna abaddeyo nga tomanyi mukyala bamukuba batya ffinga n'atuuka ku ntikko otegedde olunaku olwaleero. Naye techniques nnyingi oba obukodyo bungi bw'osobola okukolamu omukyala oba bw'osobola okukubiramu omukyala ffinga ate ne kiba kisufu nnyo. So neyo vidiyo mugirinde. Gwe wenna agyagala teweerabira kusubscribinga n'akadde kateekeko nti bwe nteekayo vidiyo empya odduka misinde okujja okugifuna. Naye bw'otakataaninga ono oba bw'otakateekako munnange oluusi olinza obutagiraba. So mbaagaliza olunaku olulungi oba ekiro ekirungi wonna gy'ogirabidde. Beera bulungi. Omukama abankuumire. Baagala nnyo bambi mwebale kumpagira mwebale kuwagira channel yange mwebale kulaba videos zange. Kyekisinga obukulu bwe nteekayo ne mulaba
muba nange mumpa amaanyi ate okuleeta vidiyo endala. Yeah.